yanyiza nze nakusipa isidena natuka ko niko menze sina saidi kwe nekubira nti nekubide wagundi obane nekubira wagundi olunaku lwacha nengamba sipa isidena muve mu bintu byamwe bye mulimu ne shiba kyali waffe oli kyali wange buli wampulira nga mwekola bwe muti mbo muba mwagala ng'oyingewa kubenga yense yagala ebyo gundi sipasidana asinga shiba kino shiba asinga sipasidana kino buli wamudda mu kubifinga nze abagala mwenna kiringa laba tata ne mama balwana tata ne mama buli we balwana abaana babulwa ekyokola abaana batuuka ne bagamba omwana otuuka noga kati mpagire mama mpagire tata bonna obagala kati Lili Pazo ne Suuna beni we mwekutula mu bino ebintu bye mutandise tugoyingewa Suuna beni tugoyingewa Lili Pazo kubanga buli we muddira ebintu n'obireeta mu media bye mwandimalidde mu kisenge mulumu emu ne mufuna kalumu ne mutuula ne mugulaako okunywa ne mugula embizi yammwe ne mutuula ku lusiniya lwammwe nga teri abakonyeeko ne muli embizi yammwe n'ogamba mu anko wange wankola bwoti kigenda kyange nakukola bwe nti lwa nsonga ABCD munnange taata nsaasira munnange ng'ebintu bigonjooka ne kati ebintu buli we bijja mu kamera terina kyegonjoola kamera tugenda kutandika kubeeraawo era buli omu aba anoonya kwongera mukola ensobi g'amawulire gawandiike ekitegeera buladi nsonga lwaki ondaba obulamu mbukwata bwentyo kijje kunze Lili Pazo oyinza obutafunayo mulala agenda kyekugamba nze kikugambye nga 5 nze omanyi munsinga mwenna emyaka munsinga n'olwa mu ndongo biki naye nze ndi mawaya ndi bwentyo kyendi nze ngenda okugamba ebintu ku lo sirina kyenkunoonyamu ebbanga lyembadde naawe sikusabanga nako yadde 2,000 n'ozimpa. That is for the raving of etalimu nti oli waba tampadde kino sijja mwagala tajja bajjali wange. Okitegeera kigenda kutuwalira olugendo lunene nnyo okumatiza ensobi za Suuna beni. Kubanga buli wolumba omuntu alina support efaanana bweti akuba ebisaawe ne bijjula. Abo bonna abantu abeeteekamu n'ava n'aleka obuliri bwe najja asula ng'akuba endongo enfuufu n'efummuuka ne bajjamu amasaati ne bambula. Kitegeeza bonna oli kubayita baveeyo bajje bakulwanyise. Olutalo tewalumbye Suuna beni. Oli ku bantu balala nnyo b'oli okutakula abagenda. Oyinza okuba obadde mu ndongo yesi nga waginsookamu era nzikiriza era oli mukulu wange. Niyinza okuba ebbanga ly'omazeemu tolumbanga ku muntu buladi tomanyi buzito buli mu kulumba muntu. Nze ayogera naawe out of experiencing nalumba Kiweewa Gerard Kiweewa. Omusajja ali mu myaka gya taata wange asinga ne taata wange emyaka. Buladi n'engufunya. Tomanyi lusozi lwe nalina okumatiza ensi. Kuba buli muntu ng'asooka n'akujajingirawo can you fighting omuntu ali myaka gya taatawo. Ekitegeeza gwe osobola n'okuba kitaawo. Ekyokubiri nti singa kale yali myaka gya Kiweewa naye nga yali ng'abeera mu buvuyo ng'akuba abantu n'akola bwawe kitegeera nga yali alwanyeeko oba ne bamulabako mu kavuyo oba mu kuyomba kyali kyangu ng'omuntu asobola okukkiriza nti Kiweewa twamumanyira abeera mu ebyo. Naye nali numbye omuntu atalwanangako na muntu gwe batalabangako ng'ayeetwala n'omuntu. Buladi wange yali Katonda era nze singa Kiweewa yali mutuufu nga nze singa nafana dda abantu newe batandinsa sudde Katonda ye yali anneesasulira.
but because nze nali lake nze nali ku nsonga buladi nekiwewa mwenyini yaddanga mu kwebuzaabuzawo naye we yatuulanga mu kaluyumba ke wali eri emaganjo n'atuula n'alowoozaamu omutima gwamugambanga nti omwana wamukola bubi kubanga nze byonna nabikola byonna kiweewa oyo baabinsomera ne bampita ne tutula ne babisoma ne ka bizinensi kange nenkasingayo mu covid nenkwata sente zange nenzireeta bagembu ffenna tuteekemu bwekiti tugenda funa bwekiti batutute mu bintu bya sali musale waabwe olwo tuli mu covid tubonaabonna bakamiliyoni babebe kulu baalagaddi bakubye sente eggulu bonna buli muyimbi addukidde eggulu batusomedde nkutaabu sente bwange bwonna n'aka bizinensi kange bwe nali njija ekyokulya nga wonzeeyo sente nzibawadde baziridde tutuusa akadde tubagenze eggulu babyeyo sente bantutte nga bamala okubba sente ntuuse omukulu atukobye ntaddewo embeera neesudde eddalu ne ŋŋamba sali musale naye ng'otumma otya sente bulaadi ffe twakukola ki bali abakulu ng'obawa omusajja we namuteekako embeera n'akwata miliyoni 10 n'azituwa kiweewa n'atuula n'abagezi omanye amakungula we gamala okujja abagezi nga bawera abagezi ne bajja ne babalira kiweewa obwana naawe bukubakerera abo basiru tebalina magezi sente zireete tukole kino na kino miliyoni 10 kiweewa oyo teyampaako yadde nusu ebibiri omusajja omukulu oyo omusajja omuzeeyi atobye n'ensi amanyi ebyensi amanyi sente ng'akimanyi ne ka bizinensi kange kagenda kale we yandiridde sente zaabwe nandigambye kale kimala netugende ewa kiweewa nga atugambye mbu tuli mu kutumugamba kiweewa tuwe sente zaffe newo tuwaako akatono kiweewa n'agamba tuli mu covid pulezidenti yagaana okutambula ndi wange maganjo netugamba kale kyokka ng'asiba mu makindye ng'anywa omwenge netwekuŋŋanya ffenna nga we baatuggyako sente zaffe netugende ewa kiweewa nga we yatugambye tasobola kutambula tuli mu covid ffe ne tutambuza ebigere ova emakindye ne tutuuka ewa kiweewa amaganja abaana abamu abawala nga n'ebigere bizimbye ne tutuula ewa kiweewa ababazi bennyini ababalira kiweewa abo abavubuka abaali bamubalira mutabani w'ejjemba abaani ne bagamba abo baleke obudde bumale okuzibamuuko katono baleke bagira batuulaawo obudde ne butuzibirako eyo nga kiweewa atwekweseeko aganya okujja obudde nga buzibye ng'akimanyi tebakkiriza tambula kiro kafyu n'aleeta abayaaye be bonna abo abavubuka ne bamuwaagayo abayaaye ne bajja n'amabuloka ne batukuba emitwe emisaayi ne giyiika mu lujja lwa kiweewa ne lujjula omusaayi baali bagenda kutta baganda baffe buli kye twalina ne bakitubbako ne bakitwala kiweewa ne bamubuuza mu mawulire nti abaana be tulaba bakomplayininga n'agamba abo abaana bayimbayimba dda bayimbayimba dda ku mulembe gw'abayanga mulo n'omulembe gw'abaloki giant naye okuyimba kwagaana baalema ofuuka basereebu kati boogera kufa abalina amannya basobole ofuuka nabo basereebu. Can you imagining omusajja omukulu ow'emyaka egyo ng'omanyi walya neŋŋamba oke twagala mannya kale twagala mannya ne tulopako ku poliisi eyandituyambye n'obusente bwaffe obutono bwe twalina n'ebutujjako bwetu ne tutandika kwewola amabanja we tusasula amalwaliro agajjanjaba be bayasizza emitwe poliisi gye tuddukidde eyandituyambye netandika tuga muleeteyo zino tugende tumukwate muleeteyo zino nabwe n'ebutulyako neŋŋamba tunoonya mannya kale tunoonya mannya tunoonya mannya kale tunoonya mannya twayimba byagaana kati tunoonya mannya tweripa ku banene munnanga abaagakola tufune amannya nentambula neŋŋenda awo simejjanza awaadi zaabwe okumanya bajoozi n'oluyimba lwe baali baliyo okuyimba eyo kujjanza awaadi nga nange nalulimu ng'era yerumu kuzaatuweesa ezo miliyoni 10 ng'abaloodi ffe tebaatuyise nze tebampise naye nga mu luyimba nalimu ŋŋamba tunoonya mannya kale
nenjija ate munembo baali tebayiga nti womala okubba sente womala okubba n'oli ebibyo n'ebyabanno n'obiriiramu ng'ofuna ab'emmundu nga bakuuma omukolo era emmundu zaali nnyingi awo ekkololo kujjanza wadi ezikuuma Museveni n'ezikuuma Sali Musale zonna zaali awo. Kati Lili Pazo ebyo byonna mbadde nkunyonyola ensonga egamba nti kyali kizibu nnyo okukakasa abantu nti Kiweewa yali mukyamu nga nawe wekigenda okukaluubiriza okukakasa ensi nti Suuna Ben mukyamu. Era omuntu yenna eyakuwadde ago amagezi nti genda mu kamera ogamba abantu oyabye Suuna Ben omwambule yambule oyo ye mulabe wa asookerwako. Nsiga akugamba bingi akavidiyo nkalabye ku TikTok kitegeeza ensi yatandise dda kati okwerolera. Wamala Nicholas yagambye Kyokoyo Lili Pazo yakola concert Suuna Ben n'agigalawo paka ku makya naye abantu baagala ki Suuna Ben gwe wafeesebo. Kino Lili Pazo kye wakozesa eno bakiyita semusota guli mu ntamu ekirungi oli musajja Muganda. Olwo olugero luggwayo bagamba semusota guli mu ntamu w'ogutta tolya era w'oguleka tolya. Oba okategedde ke nkugambye mu Luganda olwangu kitegeeza ekizibu ekyazze nga tekirina solution yankalakkalira. Kati kizibu kye waleese tekirina solution yankalakkalira. Njagala okugamba amazima ne wona ayita kamera za Uganda zonna noyita neza CNN noyita neza Cameroon noyita neza Cambodia noyita neza Kata gye tugenda ogendo yimbira nga 12 tekigenda kusasaawo kiri nti wayabiza Suuna Ben. Ate njagala okugamba kati wagenda otegeera nti Kibanda Yesa nzize okwogera bino ebigambo kale sibadde nnyo fiti mbadde ngasegasseemuko kayala awo katono naye nga otegeera nti ate Kibanda yabadde agasseemu naye ng'ate byayogera abijuwa. Kamera zennyini ezakutunuddemu ng'oyogera ebyo ebigambo buladi wange bw'oneetonda tezigenda biteekayo. Am I for the repeating? Kamera ezakutunuddemu ezataddemu amaanyi zisaasanye ebigambo bye wayogedde nga oyawukana ng'olaga ebibi bya Suuna Ben. Bw'ona avaayo okwetonda ne weetonda n'oyogera n'ebibi Suuna Ben byalina ezo kamera tezigenda biteekayo. Era bwe zinaaba zibipositinze tezijja teekamu maanyi nga ge zaataddemu mu kupika biri ebireeta obukyayi. Ekitegeera kandi gendi okugamba bino ebya Uganda ensi gye tulimu Pazo ogimanyi taata wange. Bwe bukya oli n'afulumya amawulire nti Suuna Ben akutte embizzi aga amawulire gadduka nnyo omuntu yeewola n'eddata n'ateeka ne banne kutugabane n'abaweereza ebifaananyi na biki n'abagamba mwenna muteekeyo naye singa wayitawo eddakiika 3 oba essaawa emu eggulire ne likyuka ne bagamba naye tugenze okwetegereza nga Suuna Ben si yakutte embizzi ng'embizzi yeekutte Suuna Ben. Oli eyaguza ne data atambuze gali amawulire nga wagikutte tagenda kuddamu gula data kutambuza gano kukolekitinga abantu nti nedda amawulire twagakubye mu bukyamu Suuna si yakutte embizzi yeyamukutte. Kati nze byonna buli wembiraba neegendereza nnyo akasolo ke bayita omuntu era neewala nnyo ebigambo ebimu byogera mu kamera naddala ebintu ebitajja kuvaawo
Lili Pazo nkumanyi bulungi ng'ogyeko ebyokwewuusa n'okukola kino sitaani okwonoona abaana b'abantu tonywa mwenge kale onywamuuko akantu naye tonywa njaga nanga anywa enjaga wemba nsobola omumanya bye nnina okwogera ne bye sirina bye sitegedde n'eŋŋaano byogerako nze ondaba ne we bantunuzaamu kamera nnina ebintu bye soogera ne wobimbuuza enkutunulira butunulizi kubanga okwogera tekukoma leero kamera tekoma leero n'enkya tulinayo okwogera lwaki otuuka okwogera n'otuuka n'obanga ali ku deadline y'okwogera nti enkya tetujja kwogera Are you forgetting of the what is of the saying? Weewalanga okuzi nabadde nsome nate bakigamba kyali wange ki nayo nabadde eri gye nadde nywera ebintu byange nga ngamba bakyali bange wane ebbanga lyonna abantu bakuze nze nakula mu kyalo taata atusomesa nti weewalanga nnyo okusalawo ng'oli mu situation bbiri wanu ng'osanyuse nnyo tu ng'onyiize nnyo weewalanga nnyo nnyo okwogera ng'onyiize nnyo oba ng'osanyuse nnyo naye kati nze wenkuze nga ngenda nkola lisaaki abantu obulamu bwe bayitamu ne byendabyeko nennyongerako ekyokusatu era njagala byekugamba muganda wange Lili Pazo weewalanga ebintu bisatu weewalanga nnyo okusalawo ng'oli mu mbeera ezi embeera esooka weewalanga nnyo okusalawo ng'osanyuse nnyo nga taata wange we yaŋŋamba embeera ey'okubiri weewalanga nnyo okusalawo ng'onyiize nnyo embeera ey'okusatu kyemanyi buli omu gy'alinze ani agimanyi embeera ey'okusatu weewalanga nnyo okusalawo ng'okoze eki ey'okusatu ani agimanyi singa mbaddemu n'akasente mbadde ngenda nakubawa ssente ey'okusatu mbeera ki gwe ng'agijjukira mugimanyi ngo weewalanga nnyo salawo ng'onyiize nnyo weewalanga nnyo salawo ng'osanyuse nnyo weewalanga nnyo salawo ey'okusatu mbeera ki Let me for the seeing of the comment waba akimanyi Maria Mulavu alina answer gyalese kanendeyo answer nga 3 nawe mbadde fanuye njagala omanya kimbeera ey'okusatu ngenda gibagamba don't worry eyo mwenna n'abaana bammwe ejja bayamba weeta kuyamba oligibuulira abaana bo oli bagamba Kibanda ye yatugamba ambassador ajogeddewe yes mumuwe ebirabo embeera ziba 3 ze batasalirawo batakolera kusala ono agambye ng'onywedde nnyo nedda ebyokunywa biveeko wanu kano oli kagamba n'abaana boozadde 1 for the beginning weewalanga nnyo okusalawo ng'osanyuse nnyo 2 weewalanga nnyo okusalawo ng'onyiize nnyo 3 weewalanga nnyo okusalawo ng'oyimye ensobi nnyingi tuzikoze ku nsi abantu bakoze ensobi mmwe ze mutamanyi olw'okukola decision ng'amaze okuyima oba tokyategeera shiba wano samuwako paaka enkadde ne muwa ne mapeera ekizimbe n'enkimuwa ne muwandiikira n'ebiwandiiko wano nga tukyasula wali ennabisaalu King Shiba oyo nga tagudde mu bugagga n'abantu tabalazaawo nankani nga n'ebipapula nabimuwandiikidde paaka enkadde empya ngimuwadde ekizimbe ky'amapeera wali nkimuwadde nga nasazewo nga nnyimye kati Lili Pazo simanyi oba wabadde oyimye oba wabadde osanyuse nnyo oba wabadde onyiize nnyo wabadde olinda embeera ey'emu ku kyo n'esooka eyita abantu bagabye ebintu Jesse kasola banga akantu nga kakoze bwe kati tosuubizanga kintu
ogenda kusuubiza ebyapa bya jjajjaawo, ogenda suubiza amayumba ga jjajjaawo, ogenda gaba emmotoka ya mukamawo, ogenda gaba ennyumba gy'opangisa ogiwa omukazi. Just kukola kusalawo ng'oyimi kasi tolabanga ng'akantu keereeze bwe kati bekapa. Ne waaba mukazi ne wooba muwala kasi towuliranga nga bukyaleeta buse ekyamuukiridde okoze. Tosuubiza musajja bintu, tosuubiza muzaalira, tosuubiza biki, tosuubiza nkwegayiridde. Lindako dde mu nnomo sensi obe ng'otegeera. Omuntu bw'ayima aba tategeera. Era bakugamba abannasayansi bakafulu bakugamba nti omuntu bw'aba ayimye n'omuba oluyi wano afa bufi. Ojjo kigezese abantu abamanyi obukodyo bw'okutta omuntu speed. Waliwo ebintu ebitta omuntu era bano bebutunulira n'akwata omuntu n'amukuba amasasi n'amufumi n'amutematema ebijambiya. Waliwo obuntu obutta omuntu mu ddakiika bwe buti jasa abantu baba tebamanyi n'akola ekyobukambwe. Gw'omanyi amafuta parafini gwe tukozese waka parafini oyo mu mafuta gemanyi n'okwata obutondo bubiri bungi na nnyo n'okatonyeza mu kutu muno kw'omuntu. Okimanyi tatwalawo yadde eddakiika 5 ng'ali ku nsi. Ekyokubiri okimanyi singa omusajja omala omuteekateeka bulungi n'ayimirira bulungi ng'atandise okukanula amaaso ng'ezikekangada n'omubaluye kuno ku nkoto kuno taddangulu guba mulambo abeewaabwe banona bunonyi mulambo mayiti kapuuti kutwala kuteeka mu ntaana kabuli kinene kyawanga. Simanyi oba Lili Pazo yabadde ayimye oba yabadde asanyuse nnyo oba yabadde akoze atya. Weewalanga nnyo okudisikasinga ebyama by'omuntu gw'owabeerako naye ne musula mwenna. Ebirala byonna bikole nga w'oyagala. Era waliwo abagenda okwefuula nze ate Suuna Beni anjagala ne Lili Pazo anjagala sisobola byogerako wenna ayogera bwe nti nga Lili Pazo anyiigira bwenna ayogera bwe nti nga Suuna Beni anyiigira. Kati yenze bampita ekibande yakubwamu nze sirinaayo ate nze onyiigire biki. Nze nange banyiigira kitegeeza oba muguwa ddala okunyiigira omuntu afaanananga nze banyiigira. Ensonga njogera nga weeri nenjikugamba bw'oba oyagala nga weesootinga oba teweesootinze ayizulu. Nze siri nnyo eno mbumbeere neva ebyo nabigaana. Wemba nkwagala wemba sikwagala wemba mbaagala mwenna mbaagala ne Shiba ne Spice Diana nakibagamba. Ne King Saha president wange gwenzikiririzaamu nga yagenda mwewo ebyo simanyi federation z'aba Eddie Kenzo ne mbagamba kati mwe basajja mwe mwagala nkole ntya. Ka federation ngenda kujjaawo nteekewo embeera ensasage mbakube kuba abasajja. Kati ate namwe nkuba nti ekintu nga nammwe abange muli omwo muveeyo Yerusalemu kigudde mufulumeeyo njejo kikubanga temuliimu. Naye kati Lili Pazo tunuuliramu famire tunuuliramu obwasseruganda obubaddewo ne muganda wo nga ne waba tewali ssente omukwano gwammwe n'obwasseruganda weebuli. Kitegeera kati gwe otunuulidde byanfuna otunuulidde lwakuba wafunye kamiliyoni. Yes kyokola si kikyamu okubeera kuba ennaku zino nkulaba kamiliyoni si kikyamu kyokola. Nenakuwadde ekyokulabirako Lili Pazo nze kati ondaba naakaveewa maama Fiina tekinnatwala yadde emyezi negiri awo naye maama Fiina tasobola kunneerabiza basuuna abo kubanga maama Fiina agenze okundaba nga ate basuuna bo baatoba nange ate jjukiramu Suuna byatukoledde. You are hungry? What do you want for the eat? Adi mbadde nkuntaddeko akakati katono. Agenda kutereera.
What do you want for the eating? Simani. Gendo la bobo wemmere alina kuwe. Yakaliyonga mulachi. Ndio yagala liaje. Gendo omulabe w'abatalina ng'ogamba wakipusi ng'akolera. Wana buladi nze nebyo bagamba sibirina kubanga naye Mukama yamanyi akitegeera mu bulamu bw'ensi bibaamu oluusi waliwo ensobi gy'okola nga newolibeera ku buliri nga weebase ojja kaaba amaziga. Ffenna naffe tubaddewo nobeera ne Suuna oyo funa okunyiiga ng'omuntu n'ogamba naye Suuna nze nga tankoledde kino, Suuna nze nga tankoledde kino, Suuna Beni nze nga tonkoledde kino, Suuna Beni nga tankoledde kino. Naye erudda ogenda okukuba akatooki n'ogamba ddala nze nzekka abeereddewo Suuna, kuba kati ffenna tumulabye bukulu. Era oluusi oba oliawo bye twandinenyeereza Suuna naffe tubiyitamu. Kitegeere kati nze mbeera wano sinnatuuka na nnyo wali awo ogamba nti otuuse nnyo. Naye munno n'akugamba nze nga tonjijjukidde Mukunja mwatuuka ne mutwerabira ng'olaba ab'okuyamba b'olina tobamalaayo. Kyokka nga naawe gwe baagala obayambe nga naawe bambi lwa butoogera olina ebi. Nenze kamberekereze mwana gange ndenyo ebintu byange.